Winnie Nwagi chechi munywa Winnie Nwagi nga gwawo bannange oba nsonga ya ddogo nga ddogo lye limazeko Winnie Nwagi emirembe oba Nwagi aina ekintu ekirala ekimunywa bannange tujja kuba tulabye kubanga Nwagi ye mukyala abadde akyasinza okubeera ku katale nga kirooto kya buli mwami ali eyo nga Nwagi watambula bw'ati ogamba omwana w'abendi wuuyo nga Nwagi ayina omubiri okuviira ddala ku bbeere lyesimbye mu kifuba okudda ku ntumbwe okudda ku kabina nga Winnie Nwagi ebyo byonna abiyina nga buli musajja ali eyo ayayaana Nwagi nga buli musajja ekirooto kye kyakubeerako na Nwagi naye kaakati n'omala olaba Nwagi waafaanana oyinza okukwata ku ttama n'okaaba nze nange Adita atayina kyali nsinga Nwagi okunyirira ekyo mwagala temwagala mugenda kuyomba mugenda kunvuma naye nga ge mazima igwa agenda okuwakanya byenjogera kirabika tonnalaba ku Nwagi wa leero ne Nwagi owa before abantu bagenda kugamba nedda ayinza okuba ng'ali mu kusala mubiri ng'asala mugejjo mwe mujjula ebisavusavu kwe muyita okunyirira ate era nga kiba kituufu omuntu okubeera n'ebisavusavu tekitegeeza nti onyirira yadde nga mulimu ababeera n'ebisavu ne balowooza nti bo balabika bulungi naye nga tuzze mu bulamu obw'obulijjo medicale okubeera n'amasavu kibi okubeera n'amasavu mu mubiri kibi bubeera bulwadde bw'oba weekuumirako katugambe nti Nwagi yasalawo n'agamba gana amasavusavusavu agandi mu mubiri gagenda kundeetera obulwadde kangejjeko nejjeko ebyo ebisavusavu ntandike okubeera n'omubiri omutuufu ng'omuntu gw'ayina okubeera nagwo naye we kibanga kyekyo bannaye ng'aba asusse nga kiba kisusse omwana w'omukazi aggwawo feesi yonna asigazza magumba naye katukyogereko yenze Sheila Adita atandaba subscribing ku YouTube channel yange osuwa videos ennungi jango subscribing okwate kadenga buli video yona jentekayo ekutoka bulungi nnyo commentinga manye endowooza yo ku butambi bwemba ntaddeyo ate era teweerabira ku mikutu emirala kwendi bulungi nnyo gwegenda oteekemu Sheila Adita bajja kubanga bandeeta wonna w'oyagala oba Google oba TikTok oba Instagram oba Snapchat oba TikTok oba YouTube oba Facebook bagenda kundeeta gwe jangu obeere ng'otwegatako obutambi bw'enkola bulungi buli educational ate nga bwa kusoma busomi it's about learning purposes tetukola butambi butagasa jangu otwegateko n'omwana wa asobola obbulaba omukulu asobola obbulaba omukadde jangu gwotwegateko tugenda kuogera ku new looks of Winnie Nwagi Winnie Nwagi bannange aggwawo there is something behind Winnie Nwagi's new looks other people are claiming that she is perfect in her new look and others are saying no this is too much she needs to do something about her new looks she doesn't look good at all abamu bwe batyo bagamba and others are saying she is beautiful the way she is. Her new looks are perfect. Cut if you compare the Winnie Nwagi of before and Winnie Nwagi of today, they are totally two different people. You can actually pass on Winnie Nwagi nga tomutegedde because Winnie Nwagi of today is totally different. The behaviors might be the same, but Nwagi's appearance is totally different from Winnie Nwagi we know. Omuwala oyo obutambi bw'ennaku zino butambula nnyo ng'abantu ba complaininga and people are giving different views about her new looks. Abamu bagamba bannange akisusiza alabika bubi wabanga ali mukumira amakerenda agasala omubiri it's high time abeere nga agavaako bw'abanga anywa bidagala obanga ali kumpiso let her seek medical attention right away. Abalanga bagamba it could be ng'ayina ekirwadde ekiri mu mmulya empolampola era abantu bwenjogerera mostly her fans bali eyo they are busy competing with each another, they are busy fighting for each other nga bali ku nsonga za Winnie Nwagi. What are they going to do to help their celebrity? Here comes nze nganze nina ekintu kimu kye njagala okujjukiza abantu abali mu kwogera ku nsonga za Winnie Nwagi into Winnie Nwagi lost her management. Winnie Nwagi fire baby takyali
mu Baswangs Avenue yavaayo yeekolera ebintu bibye nga ye she's not under any management and she has no manager pa now. It could be one of the reasons ezimu stressing nafuna depression ey'amaanyi okuba nti muntu omu alina okwasaganya byonna. Winnie Nwagi is a songwriter and she's a singer and a dancer. Kati ebintu ebyo byonna and besides that she's a parent also. Winnie Nwagi akompeyalingamu ebyo ebintu ayina okwewandikira ennyimba, yayina okwepromotinga, yayina okwemanaginga, yayina okwesasulira rent, yayina osasulira omwana we fees and other things. That's a lot of work for her as a female. Emirimu giba mingi nnyo olw'ensonga buli bw'obeera ng'oli celeb oba ng'oli muyimbi nga toyina management ekwatirira oba management ekuyambako oyinza okulemererwa in one way or the other. So eyinza okuba nga yemu ku nsonga ezireetedde Winnie Nwagi okuggwaawo nti stress ayina y'amaanyi, depression ayina y'amaanyi neemuleetera okubanga losing weight okutuukaawo. Ate era wino Winnie Nwagi is tumumanyi ng'omuntu is a gym girl, ayagala nnyo okubeera mu gym okola omubiri. It also could be one of the reasons lwaki asaza omubiri, but if it's illness katusabe Mukama abeerenga amukwatirako kyonna kyonna ekimusumbuka abeere nga akimuggyako tufune Winnie Nwagi owaddala ffe gwe tubadde tumanyi. Nze Sheila Adita, olowooza ki ku eno video? Twesange mu comment section.